nakukiriza waliwo ne boyi waffe omulagosa nakulaba waliwo boyi waffe bamuyita Eke Kalimu Fashions. Kalimu Fashions. Oyo ye boyi nnyo. Kubanga boyi wona wenewunyiza nti boyi wo. Kwe kutuwa sound. Mu kiseera kisinga okuba ekyekisiro. Naga akambaterewo sound. Kati atuwadde sound akole ki? Naga Mungu yamanyi. Naga Mungu yamanyi ze kwadde sound huyo. Asangibwa okunabukira Plaza level 2. Tumwagala nnyo. Number H15. Eke Kalimu Fashions ngenda kujjayo empale zitandise okunkwata. Tulabe twogere nga abasajja aba. Waliwo n'omusajja omulala. Sula moto? Sula Motors. Akuwe mmotoka. Nnyo. Ave mweyo emboozi. Namugamba guno omwaka. Akuwe mmotoka mujja kweraba. Emmotoka yali agenda kujimpa naye kati nga nawe okiraba tekusaana. Kale ate ajimpe ate amafuta simanyi ate service simanyi biki. Nedda abo abasajja baba n'emmotoka ennungi. Sula Motors balina service. Oba ino kola service. Era buli lwebe tuse ku service ng'ogimuddiza nga kwakuwenda. Ate amafuta. Awo ate oba olina okwogera ennyo oba olina kukola kisimanyi. Naye nga tetujja kulemererwa. Kati ffe embeera yaffe ey'abavubuka olinnya kumbe gy'olinnya eri waliyo amp n'ogikuba oti shoko n'egireeti ng'olina oyingira garage. Nedda naye olina okuba good driver. Lwakuba nti Uganda bambi okubeera good driver ku makubo tosobola. Omwana akukolobola ogenda emmotoka bagikolobodde nga tomanyi kumanya agikolobodde atya. Noga naye wano ono anti abaana bavuga osanga wa bodaboda ng'avuga waliwo omusajja omu wa boda nga yali avuga oba kyuma kya mmotoka ate yeewaganya nalyoka okolobola emmotoka yange nagiyisamu olubuzi bw'ati mmotoka nnungi mmotoka yabagagga togirekereyo kakuyitako nekayitamu nekagenda nga togirekereyo mbu wayi lukalubiro kandulekewo olina okugenda bagifuuwa basooke batereezeewo kati ogenda okola tekawera noga kati mufuuwe tama lyonna era okuvuga emmotoka ekampala oteeka okuba nga oli muvuzi fe abazivugirayo netugira anti nze nvuga nkola ekkubo lyange anti fe tuli kozesa omanyi background zaffe fe tuli bennali ovuga okola ekkubo ogenda tukalinga ekkubo liwera yeeyiye nga bukyali mangu tubuuze ku bantu Obote nga tubabuuzizaako ddala atwagala first of all okubabuuzaako nti muli mutya mwebale okubeerayo mwebale okwekuumira ku mukutu mwebale okulaba emikutu gyaffe gino mwebale okugoberera ensonga bingi bigenda mu maaso bingi bitambula bingi biri wano ne wali naye ekikulu kya byonna gwe baako kyoyigamu gwe baako kyojjamu mu byonna ebigenda mu maaso not from me but from anyone ebiri mu ggwanga gwe baako kyokola ki kyoyigamu Edi Mutwe yasuze munda waliwo abantu abatandise okulwanyisa emikutu gino technically I want nze olumu ndaba ebintu from afar nembyogerako abantu abamu ne batantegeera naye Mukama mwebaza nti buli kyenjogera waite emyaka nga 10 nekifuuka topical waite emyaka nga 5-3 nekifuuka topical discussion nga bakyogerako naye nze nakyogerako nga sikyagala kicontributingako because nze nzikiririza nnyo mu kyetuyita prevention okusinga cure. Of course kiraba bingi but I was still talking about the emikutu gino waliwo abasajja batandise okulwanyisa business eno nabalabye waliwo omwami bamuyita Kini Kalisa mwami mukulu wa mukutu ogumu mu Uganda naye emikutu gino agirina egyekikula kino naye alina ekintu kyatandise okuzimba ekiraga nti ye yakola ekituufu abalala bakola kikyamu era atandise okugenda ng'afunzafunza abantu bamanyi nti bategeeza kinene mu mikutu gino namulabye ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'alinganga ageza okuwa abantu n'abantu bakozesa social media bubi era kati n'olwekyo twetaaga kugamba ali mu kunoonya kye bayita alliance kye bayita alliance oba kyetuyita gundi akola coalition kati ebintu ebyo bwe bityo ffe mweno gavumenti ya Museveni muli bamafia bangi nnyo bazze bakola obwo obukodyo bakuŋŋaanya ekintu mpolampola ogenda kola nga balina kye bayisizaawo kati nekinyigiriza abalala bangi nnyo kikye batya
anti bo baagala kubeera mu bizinensi bokka kisoboka basobola okunyigiriza ne basigala mu bizinensi bokka weetamwa n'ova mu bizinensi okyegedde ofunye emitwalo 10 ogenda okulaba nga emitwalo 10 waliwo abajagalako abantu 8 ng'osigaza emitwalo egi otandika okulowooza nti oba nkolerera bo n'obivaamu ne weetamwa bo bizinensi bagisigalamu. That has happened to so many things tuzze tubiraba era paka webikola ki webiri olwaleero. So ekyo saagala nnyo kiyingira but ekyo mukyegendereze kitegeeza ki nti buli alina omukutu guno tekirina kikujja kugenda ku registeringa media nga kampuni genda bugenzi wali ku URSB signinga kampani eyo media enterprises nkufuna so that byonna byokola bikolera mu media kati kale oli ajjaggalewo mu media gesasula n'omusolo ontegede bulungi nnyo because ekyo kye balinda bajjagenda balondo ba channels bazikwate bazigire bati kubanga kati abantu abalina business ez'amagezi tebakyagala kugenda ku TV zaabwe oli agamba because wano ku media oli alaba ne ratings bulungi nnyo nti akalango kanga abantu 10 bakoze bakalabye wali oli abadde musiri waza abantu balaba TV bagira badde oliaga 400 byalabye kumbe babiri n'omu okukiraba kibasinga otya ekyo kibasinga okutya so awo wetuli naye ebyo si bye bikulu naye bikulu nnyo okufumiitirizaako n'okulowooza tugende mu bizinesi katusabire muganda waffe Edi Mutwe kuba byebyo si birungi si birungi naye it is what it is bayingira zoni notukwatanga kususse ate bakutaani omanyi abali makomera no kakati kitegeere bulungi teri ali mukomera nga talina fayiro. Edi Mutwe alina fayiro ki bajja gimuwa mpozi ero gipaatiikawo bupaatiisi anti kyekyo lwaki bagipaatiika ku ye lwaki bagipaatiise ku ggwe principal lwaki bagipaatiize ku ggwe kunze tebandabayo nanti eyo kyenkugamba ne kati ndowooza yesaawa mwetonde mbuki kuki mwatugamba Gloria Bugi baby Gloria olimba omusajja oyo azze kubba tagenda kugera temugenda kugenda mu maaso bijja kukomaawo beetondeze sikyogerangako tolimu memeko oli beetonda beetonde kuba emikolo gyakozeddwa naye nze siri omu kwabo sisobola kwetonda 1 2 nze soogerako bigambo bifaana bwe bityo era sisobola kubyogera nkufuna kubanga ndi muntu muyivu ndi mukenkufu sisobola kukeera ku makya nentandika ku anticipatinga bintu ebiri nomo nga bwe bityo obufumbo buli nomo omuntu okeera ku makya naga nti ngenda kuwasa oba nakola engagement ey'ekikulu ekyo nze sisobola I cannot even have a discussion of that nature buli omuntu akula ekyo ekintu kimujjira mu bwongo kiri nomo this is obulamu buli scientific kankubuulire buli very 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 scientific in the sense that oteekeddwa okumanya nti omuntu yenna bw'akula alina okuwasa oba okufumbirwa ntegedde bulungi nnyo kakati abantu abali very abnormal be balowooza nti yandifumbiddwa afumbirwa ate kati oba muto oyo omwana na mukulu nnyo Gloria mukulu nnyo yandibadde yafumbirwa nadda mu nsi eyaddala etegeera si bino ebyammwe ebya Uganda ebyokwesa ebimuli tubiwaani tubiwe Gloria nga ye tubiwe maama okubeera nga yayingira industry nga muto naye nga talinaamu nziro tubiwe bonna maama n'omwana maama tusooke tumuwe ebimuli bye by'okubeera good parent kati tudde ku muwala olw'okubeera responsible citizen kubanga bwe yaweza emyaka 18 yakula yandibadde asobola mu bbaala yandibadde asobola okubeera ne ba boyfriend 8 yandibadde asobola okulinnya ennyonyi n'agenda e Dubai yandibadde asobola okukola ebintu bingi nkufuna kubanga yali amaanyi ago yali agakola ki agalina naye yakola decision ey'okusigala nga muntu ategeera ontegedde bulungi nnyo so buli omu afuna ebimuli bye ontegedde ffe tuli ba TIG Network Africa nti we believe in development ey'ekikulu ekyo
we believe in a new generation. Generation ejja bwe tuba nga tukyalina abantu abatayagala kufumbirwa na kuwasa tetulina future. Ekyo kikirizo bakigaana. Abantu bangi wano buli muntu gwolaba asirwadde omwononefu ennyo ku social media kuno kuki bintu biri teyawasa teyafumbirwa. Nkubuulira mazima. There is a blessing that comes with marriage. Waliwo omukisa ogujjira ku bufumbo. Kukeera ku makya n'ogamba nti nedda ono yajja okuba mukazi wange. Ono yagenda okubeera bba wange. Waliwo omukisa ogujjira mu ekyo because ne Bible ffe tugamba nti afuna he who gets a man, a woman, a wife, gets aba afunye ekintu ekirungi. Era ne munda era neyogera ku mulenzi nti omulenzi bw'ati aliva mu maaso ga maka g'abakitaabe abazadde be neyegatta n'omukyala. Okitegeera kitegeeza ki nti there is a blessing that comes because wano tuli ku kye tuyita reproduction. Lwaki kyawawaala nnyo kino Gloria we yatulaga kubanga ensi yayonooneka. Ensi yayonooneka kati ebintu ebirungi bye birabikanga ebibi. Ebintu ebirungi bye birabikanga ebitiisa. Nkufuna. Olwaleero omuntu akwewuunya okukola ekirungi. Gotolaba kati bompaana kubanga ogamba ye musajja ono n'abeerawo mu mbeera nembi. Okitegeera gw'olabanga n'ekyo ensi bwetyo tulina okweyisa. Tunabeera tutyo? Yes. Tolina kujja wa muntu kubanga alina ebirungi by'omwagalako. Olina obeera ew'omuntu, olina okuba n'omuntu kubanga muntu. Because leero talina kirungi enkyayinza okuba n'ekirungi. Nkufuna. Okitegedde bulungi nnyo. Ekyokubiri, senga ffenna baali batunoonyaako birungi, senga tetuli we tuli. Kuba twali tubaddeko obubi ennyo, omuntu n'akujja waakujje nga wabi nnyo n'akuteeka awalungi. Okitegedde kyengeza kugamba. So the idea is positivity. So kati tewali kibi. Gloria, baby Gloria ne maama we ne family ye nze mbeebaza bwebaza nti baakoze omulimu ogusinga okuba omulungi. Era mmwe n'abawala abali eyo temudda mu kwemoola. Era bw'oba oli muwala nga walaba ku Gloria ng'ayimba ku TV abaalabanga obulango bwe ng'ayimba biki moviti twala tugende. Bw'oba wamulabako nga gwe tonnafumbirwa ke kaseera noonya omusajja ofumbirwe. Woba mulijimu yo. Obanga mulijimu yo walako kakunyumira nnyo. Yes. Because nze nali mukulumu ku baby Gloria. Baby Gloria nze namulabanga nga ndi muto. Naye ate nze nali mukulumu. Naye yali myaka ate gyaba brother banga abato kuba yasomeranga wano gundi. Wano bayitawo batya? Gundi. Yasomerako wano ku gundi ku Sapolo wene Mengo. Akati natwalangayo gundi era nga nsanga mama we ng'amulesi naye. Kitegeeza natwalangayo baganda bange abato abanzirako ba baby. Kyotegeeza buli yalaba akalango ka baby Gloria nga tonnafumbirwa oli mu kifo kikyamu. Mu kifo ky'okugamba simanyi tonyumya mboozi. It will end in tears. Everything ends in tears. Nkufuna. Everything ends in tears. Wano mbulira gwe batalikaabira oba atalikaaba. Everything on the planet Earth ends in tears. Olano okuzaala okaaba. Nkugambye everything in this world ends in tears. Everything. Nkufuna. Ne papa baamukaabidde. Kati tosobola kuŋŋamba baby Gloria yes it will end in tears. So what? Ye akoze ekintu ekituufu. Ate it will not end in tears. Because bakikoze bulungi. Ekisooka bombi bato. Muwase mufumbiro nga mukyali bannanga kintu kyo kikulu nnyo. Muwase mufumbiro nga mukyali baana bato. Ekirungi ky'okufumbirwa ng'okyali mwana muto ozaala mangu. N'ofuna omukisa ogulaba ku baana bo nga tonnakaddiwa. Ontegedde. N'ofuna omukisa ogubaweerera. N'otaleka bannamwandu n'otaleka bantu bangi. Bw'oba nga tofudde bintuntu ng'accident na biki. Ofuna omukisa ogulaba ku baana bo ne bawasa nabo ne bafumbirwa. N'ofuna n'omukisa ogubagaidinga throughout the life. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekiri mu kufuwaswa n'okufumbirwa amangu nti osobola okunoonya ssente n'ogaggawala. Kubanga otuuka ekiseera nga okuzaala tekwetaaga bbanga ddene. Omuntu azaalira emyezi 9. Kitegeeza nti osozaala abaana 5 myaka emeka?
5 oba 6 abatasuse ne bajiba 10 kale nokama mu myaka 10 nzadde abaana project ya myaka 10 abaana 5 n'obazaane badda wali mu myaka 10 bw'omala ozaala abaana 5 mu myaka 10 n'otandika obbanoonyeza ssente ontegedde kitegeeza bwe muba mugenda kufumbirwa emyaka mugenda kubeera mufumbo bw'obanga wafumbirwa olina emyaka 22 kitegeeza 32 oba omaze okuzaala ontegedde bulungi nnyo 32 bw'oba omaze okuzaala kitegeeza nti ogenda kubeera n'emyaka emirala nga 10 emirala nga gyakunoonya bunoonya ki sente ontegedde bulungi nnyo oweerera abaana akola biki kitegeeza katonda senga bakuwadde omukisa n'ofuna sente myaka 10 egyo osobola okugaggawala ng'abaana bo bali bulungi basoma beeyagala naawe weeyagala ne weerabirira emyaka emirala ngaaga enfo ky'okwogera ebingi tusanyuke busanyusi n'otafa kubanga ekitta abantu abasinga wano mu Uganda bwavu stress ziba anti ozadde olina emyaka 3 mu 3 ke kaana ko akasooka 36 n'ozaala ak'okubiri bakusala busazi n'okutuka n'otandika okunoonya ssente olina emyaka 5 ekiwala takikoma eno olina ebbaafu oyambuka gundi mulaga hospital banalina titugenda kuzaala olina emyaka 5 ku myaka 5 zikadi ya karesti zonna zitaza okuzuukuka ontegedde polisi tetakyagatta nkufuna zitaza okugira olina onoonya school fees w'abaana myaka 5 mugumu oba ofa oba olina okufa nkubuulira myaka 4 ofa nze nawasa mangu nze ku myaka 22 anti nali ndi mu kintu because kikati nali nninda ki ebyabakulu nali mbikola ebyabafumbo obikola gwekimanyi kina abaana bano abatali bafumbo basinga okukola ebyabafumbo alla omusanga nga ebitundu bye byekyama biri bize akola ebyabafumbo okufaako obufu 24/7 alina owokumakya alina owokumututu n'olwolweggulu ate ne mu bbala gyagenda kuva agenda kuvaayo n'omulala yasinga okukola ebyabafumbo kyokka si ye mufumbo kati ate najje n'asekerera omufumbo nga omufumbo balina otukolera gundi time table nagamba leero nedda jangu mpola topapa nnyo tunaalabagana enkya okitegeeza kukola